buli kimu kimaze okuva mu nnyumba. Ennyumba esigaddemu ki? Ate ennyumba yo yasigala kitundutundu. Mu nyumba mwasigalamu ebizitowa nga sideboards, ebyo tebyasobola kusituka naye ebidomola, ebifaliso biki buli kimu biyita ku mayumba g'abalirwa. Ate neyita ku mayumba gali mawanvu. Teri nyumba ya muntu gwe yakonako, kujjako omuntu omu yakonako ebaati limu. Naye endala zonna yazibuuka. Netambula almost nga mu kilomita negweyo n'obusolya buli kimu. Olowooza ani yaleeta oyo yali jjuuju oba yali mpe oba mukama wamunyiiza? Awo nze nasirika nemmanya nti gabwa omwanya omuntu ekibaddewo asigala mu bulumi bwe. Nze baniba waliwo nibe yajja n'angamba musajja gwe kino buli omu ng'akyewuunyisa. Engamba ate kiki nange mbirabyo byentyo n'agamba nti gano gandibanga amayembe omuntu yagakusetingidde ge gatutte ennyumba yo. Nengamba nti ebyo sibimanyi. Mayembe bagamusetingire ennyumba nevaako. Ekyamazima bw'owulira emboozi eno owulira ng'abali mu komedi, ng'abanyumya emboozi esisa, naye ate tuli ku mboozi entuufu, tuli ku reality. Era twasazeewo atutingidde eggendo tutuuke eno yonna tulabe nga tufuna emboozi eno. Osuzeewa ekiro ekyo? Ekiro ekyo baniba enjiri gye zaali ssaawa nga 7 z'emisana. Baniba bagamba banyambeeko, ne bagenda ne tukubakuba ebibaati n'ebbiriti ne tubiza. Nibatandika kunzimbira nembawo akasente nibatandika kubaga kwe ekiyumba ky'ebibaati. Ne tugula miti ne gunde na biriti ne zituleeta ne bakyetoolooza naye tebakimaliriza. Nze just natuulamu kwegamba nsule nga nkuumye ebintu byange. Naye abaana n'omukyala yali nga kyaliwo ngakomyewo yakakomawo. Ekiseera omukyala teyali mu ddiini. Yali yakakomawo ng'amaze ennaku nga 2 ng'akomyewo. Ekiseera omukyala teyali mu jjuuju. Ebyo siyinza kubitegeera. Awaagidde ennyumba weebuukidde. Nakyo nakyerowoozaako nnyo naye n'ensirika. Abaana ne basulamu abaniba. Ate omukyala n'omukyala naye n'asulamu abaniba. Nze nenkuuma obuntu obwaliwo era naye nabukuuma nga zikutegeera. Omukyala we wamusuza ali weesigawo oba wamusuza ali weesigawo? Gye bagenda kati neesigawo ki nga ndi mu nnaku zange. Omukyala okusinziira woonyumya olaga nti yalimu ebituli. Kituufu. Ebituli ebitegeererawo anti mu bizinesi yange okulwawo kusaanyizibwawo namulabanga naye alinga alinamu omukono. Yali musanyufu? Ye gyali tebimukwatako. Ate oluvannyuma bangamba nti n'abo baali bandwanyisa yali abayisizaawo bizinesi yange nga babbira nga batunda bamuleetera na sente biki kwegamba nti yali afuuka muyaayi wa ddala wakunziba na kuzimba ebibye. Kakati omukyala wamugoba oba? Saamugoba. Era nze ndi musajja yagala nnyo Katonda. Ekikulu nze nasabanga nti Katonda nyamba. Topanga olulimi olwogera nti musajja mukazi gwe nkukooye nkugobye. Naye gwe ntemera amakubo agamugjawo kubanga bw'ogoba omukyala nagwe musango wa Katonda. Kye nagobereranga nnyo nze. Naye Katonda yatuuka ekiseera era kye nasaba n'akikola ki? N'akituukiriza. Era saamugoba n'olunaku olwaleero simulabanga. Yagenda waisewo bbanga kibukyanga akasolya kagira? Mwaka gumu n'emyezi 7. Okuva lwe yagenda mpaka leero? Simulabangako tandabangako.
omwaka le rafuli mwaka gumu n'emyezi 7 gyemwaka gumu n'ekitundu kyembuuza nti bwe yagenda wali wayiseewo bbanga kibukyanga bbaati lino livaako akasolya ne kava ku awo yamalako emyezi ng'ebiri yamalako emyezi awo ng'etaano tukyali wamu kati awo amazzi gana gajja enyanja netandika ku amazzi gana kusindika amazzi ate nago ne gatuyingira naye nga wali yasigalawo ng'akyaliwo era stiru n'akasente nange nga nkyakolaakolamu n'engoye ng'azooza mpola naye nga ndaba embeera emmere ng'afumba naye embeera ze za obakumpata bakyogera batya mu Luganda okumpata okukaka olaba embeera eriwo aliwo lw'abaana baana kisinga ebyo nakweyiya kulaba nti ekisigaddewo nakyakola ki atwalako kati yamala n'agenda oluvannyuma ng'amaze okugenda awo ng'amaze omwezi gumu ng'agenze covid nayo nekola ki nejja kati waliwo waliwo obuuse amazzi gabayingirira amazzi gatuyisa bubi kubanga we nali mbeera bwe gatuukawo nga gamaze okugoba bannange n'owange ne gatuukayo embeera nayo kati nayo netubeera nzibu nensengukawo wange nengenda waniba kati no waniba nayo gaali gagenzeyo naye nga matono yenga yasenguka nemusaba kansoke mbirirewo njere sente ze zali zakendeera ng'amanyi gayinza okumala gakitte kati nawo ate ne gajula nawo ne gangobawo kati nenziramu nenzimbayo enyumba ya temporary endala ate nawo ng'amazewo wiiki nga 2 nawo ne gangobawo olona covid ng'emaze okuyingirawo oli mu covid mwogirira mwensengukira n'abaana ne mama nga yagenda kati awo olimu n'abaana bameka abaana 2 n'omuwala kati awo covid netutabukira wakyali mulimo n'aka bizinesi kewande badde olyako tekakyatambula musajja nendaba ennaku ekyokulya nekigaana tiwaliwo odukira emotoka bazisibyo enguudo bazigalawo teri kudda mu kyalo nayiya nti nsobole okulaba njereje fubutuka simatuke ngende mu kyalo ne bigaana omusajja yali omugagga yayina bizinesi zo z'amaanyi boda ezo ne babba endala n'engitunda nga ndiyirira kati awo ng'oliyirira kyeki anti bwe bagula oli gwe natumanga ng'oliyirira ebyamaguzi biwawamali naye gyasigalayo era agendera bagamba nziruke nti bizinesi sooke nzyesonyiwemu enaku bambe emyezi ng'ena sooke ngipowe nkyuse manya biki engamba waayi bizinesi ekuteyo lwaki sigiremerako ningenda mu maaso bano nembawo obukadde bwabwe bwe baali baagala nentambula mu maaso era nabyo nebigaanira ddala kakati embeera etabuse sirina kyendya mu covid awo just mama yeyanyambanga yasooka yali muzibu nnyo yatunyiga yanyiga nnyo kati awo nga nze nga negayirira mama bindo na mama nali ninayo lusuku lw'amaanyi mu kyalo kalituusi kazingameka nga ngamba ebyange toddamu kubikozesa kati bize muki binzirize akasente akanavanga mu nsindikire ku mobile money sobole okubeererawo n'abaana mbabeezeewo kati nga batundanga amatooke nga batusindikirayo omuntu nafunayo kyagula kawunga kiki mbeera netujugumira kati nemala netabukira ddala no mu byalo nebayingiramu nensigala ku zero kati nanoonya ekyokukola nga sikiraba sina kyenkola ate neetaaga okulya abaana beetaaga okulya awo namala nenkubira sisita wange nga naye ali eno Kampala n'agamba tomanyi
ndetera abaana mbeere nabo ozirabe engeri gyona yeyiyamu kati abaana nemba kwata twazukuka sawa 12 kuva wano kutuuka na Teete ku bigere abaana ne bakoowa nga tutuula kuva wano eruzira mwatambuza bigere mpaka na Teete n'abantu abatusingananga mu kubo nga bagamba yi muvaawa abaana nga bakooye nga balemedwa ngo basitudde nga akalenzi ke kaali kato nga nsitulako nange nga nkooye nga nteeka wansi nga tutambula paka tewayinamu byotaddemu nga mmere ki mmere nali sirina kujjako nalinamu akasente nga bakansigidde nga kava mu kyalo nga ngenda nga tugula tuzi nga tugula ki naye nga mutambuza bigere baana ne bakoowa ne bagwayo kati bwe twatuuka wano side z'erubaga nga tugenda na Teete kati buli omwana n'agamba nti nze sikyasobola awo ne tunoonya kyokkola muva mu Kirombe mugenda na Teete kati awo zituuse nga 7 abantu abatandika sawa 12 okutambula kati awo bwe nalabira abasajja ba booda babiri n'engamba wa booda nyamba abaana baweddeyo sina kyakukola batukwata at least batusibe naye kola ki ekyabatambuza sigwe kuba utaba na sente wabula covid eyatutambuza lockdown eyaliwo nga tebakiriza amamotoka private vehicles boda biki buli omu nga alina okutambuza bigere gyaba ayagadde kugenda kati awo owa boda n'agamba ati njagala mitwalo 2 okuva erubaga kugenda na Teete awo kadistance akaliwo nemwegayirira nti mu omutwalo n'agaana n'agamba nti nze abantu 3 omusajja n'abaana be 2 baana baali bato nengamba mututwale 2 omwana agamba nti ngenda kubatwala kubanga bwe tunaabatwala ffenna sente zo togenda zisobola nengamba nti kiba kibe kole ki muntwale gamba we gumu kitundu omusajja n'akiriza natuteekako ne bage zaali mu ngoyi z'abaana netugenda netutuuka ku gundi ku road block musajja ye ayogera nti munkwate bukwasi nze bwe ntuuka ku road block oba ku traffic nja kuvuga ekinaaba kibe naye mwe munyweze nga tubayitangawo mu ngeri ya kimafiye bwetyo wa boda naye nga yeweddeyo kubanga ndowooza naye alaba embeera yeyiya bweyiya n'embeera y'abaana munange n'atutuusa kati nenkomawo enakomawo natambuza ebigere kyokka nga ndi mubuko ate navaayo saawa nga 10 kitundu sayimirirayo okusulayo n'ogaaka nsuleyo nkeerengije mbere yaliwo nengamba abaana banzigyeko nze kangende nange ntobeerwange kati nenkomawo bwe natuuka era saidi z'erubaga nenfuna owakagaali kubanga owakagaali bali tebabayiganya nyonga babooda kati owakagaali nemuwa 15 nangamba tagenda kunvuga antuuse ku saawa ya Queen awo nanzijjaku eky'etaano nenkimuwa nga tanatuukawo nga kyaserengeta oba mu kalituusa awo nanzijjako tagenda kutuukako awo nentambula bwe natuuka ku saawa ya Queen awo mu roundabout awo kigenda eno ku bitaala ky'ensambi awo nensangayo era babooda nga 3 nabo nga bayimiriddewo nembabuulira ennaku yange omusajja n'agamba mpa omutwalo kuvuga nkutuuse ekitintale ati nze nja kusobola nja kuvuga nkutuuse wa ekitintale okuva ekitintale okugenda Luzira wano mu Kirombe kumpi awo n'obwezi basaawa mmeka mba nina okutuuka nanteekako bwe tutuuse awo nga nituuka Industrial okutuuka awo nga tugenda kuyita mu Bugoloba Opanya awo bana poliisi na road block nawo ne batusalawo musajja n'avuga piki netukubeeri netubayitako sikwe kuntuusa kitintale nemuwa mutwalo gwe nange nentambuza bigere natuuka sawa emu kitundu wano olubadde lugendo okutambula so kakati tugenda mumulamu katono bwe tukomawo twagala atubuulire awo kiki kye yasalawo abaana amaze obbajjako talina waasula amazzi gamuyingiridde mukyala yadduka kiki ekyaddirira katuumulemu katono ate tukomyewo